Balance the boat. Balance the boat for the Lord. Balance the boat for the Lord. Balance the boat for our children. Balance the boat for our economy. Balance the boat for everyone. That is balancing the boat. Nasoko kumulaba mu 1988 gy'emyaka 36 lwe lugendo gye tuvudde ne mama Cecilia. Era bw'olaba nga kakati abadde nga eri ebintu byatakirizaganya na gavumenti eno naye ng'abyogera misana byaba ng'alaba nti gavumenti ekoze nga birungi era n'abyasanguza n'abagamba bannange kino kirungi tukiragire. Njagala okwebaza gavumenti okumuwa ekitiibwa kino kuba akisaana. Thank you so much. Kakati olunaku olwaleero ekyamazima tukigenda okusooka okukkiriziganyako mu bulamu okuleka ku mbaga zammwe obanga muyina bye mucelebratinga ke kaseera akatonye ke tujja obboogerako ebirungi ebibaliko lwansonga nti kirabika omuntu asigadde ddala nga mulungi nga Katonda amaze kumuyita kubanga nsobola okuba nga mbadde mulungi okumala emyaka 35 kugwa 36 n'ennyonoona ate ogwo omwaka n'ennyonoona nnyo ne mbeera bye nakola mugina emyaka 36 so omuntu akyali omulamu aba akyalina bingi ebibi byakyasobola okukola naye abavubuka olunaku olwaleero nga tukozesa clips ezo